Ab'eggye lya UPDF bakutandika okuwandiisa bannansi abeegwanyiza okulyegattako ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala. Kano Chris Magezi akola ng'omwogezi w'eggye agambye nti beetaaga abantu abasoba mu mutwalo mulamba okuli abalina obukugu obw'enjawulo n'obumanyirivu okukola emirimu egitali gimu so nga abalina obukugu mu bya sayansi ne tekinologiya baakuweebwa enkizo. Tuyina levels nnyingi ze twagala mu recruitment drive eno, abasomye mu disciplines nyingi z'enjawulo naye n'abalala betusobola okuyita regular forces oba general qualifications okujja okwegatta ku kibinja kya UPDF. Okuwandiisa kuno okugenda kukolebwa ku mitendera 3 okutandika nga 10 omwezi guno ng'abaagala okussaamu okusaba kwammwe olina okuyita ku mutimbagano olwo abaana babayiseemu batandike okusunsulwa okuva nga 1 Julayi okutuusa nga 14 omwezi gwe gumu ku bitebe bya disitulikiti eby'enjawulo. Ya UPDF eyitwa recruitment.updf.go.ug ejja kubeegulwawo okutandika n'ennaku 10 paka nnaku 24 za June 2026. Abanaabeera baapulayinze era nga batadde ebyetaagisa byabwe bajja kubeera shortlisted era tuddemu tubawandiike ku mitimbagano eyo eya UPDF website. Kano Magezi asabye bonna abali wakati w'emyaka 18 na 35 nga balina ebisaanyizo obutasubwa mukisa guno okuweereza eggwanga lyabwe. Nti olina okubeera Munnayuganda ate ng'olina National Identity Card. Ekyokubiri olina okuba ng'oli mulamu bulungi era ng'oli mugumu. Olina okubeera Munnayuganda ow'empisa era ng'ogoberera amateeka agw'eggwanga era nga tolina criminal record yonna. Agambye nti newankubadde beetaaga abantu abalina obukugu abo abalina digiri mu busawo bayinginiya abamakanika abakugu mu bya tekinologiya n'obuyiiya okwosaako abasoma embeera z'obudde bankizo. Tujja kwetaagayo abakugu mu by'amateeka nga balina zi digiri ne legal practicing certificate ne myaka wakiri 5 eya practice mu bintu by'amateeka. Tujja kwetaagayo abasomesa aba secondary school ne ba primary school ate bonna nga balina kuba balina zi digiri. Tujja kwetaagayo n'ab'emizannyo ba sports personnel abalenzi n'abawala. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Recruitment eri free of charge, tetwetaaga ssente.